Banange, nokbe kwa mungaliza amanyi bakyali bange mwana sina bigambo nemwe bale kunda galava ate mwebale kuwagira big sims kufanira ki Starboss banange obundi butini wanange tugenda kwogera bingi naye tusimula amasanyalaze nolima oli 2 days 2 what? Mama zino $10 mazima mazima ensonga bakina mutuzizaawo nali ku live yange ekiro mazima so ne basaba request ne boogerako nange nangamba omwana wange akwagala nnyo. Thank you so much. Yes, Nati waliko mkono wote njagala big eye kulengere wote yamama. Thank you so much. Saba hivi wewe kwanga ndio kuleta kulami awe nini ndio sana connection zikakasa yeah banaye era tubizeemu asinnatuukawo banaye omuzadde omulala omukyala alina omwana jangu alina omwana banaye era nyongera okubagamba kasho kano nakoze kuddiza mmwe mwana mututeekamu data mungi mututeekamu tayimu yammwe fene tufuna emirimu yo phones yo data masanyalaze gammwe fene tufuna likes ne mutuwa views ne tufuna endorsement mazima. Starboss badde nsaba muganda wange olondemu tiketi emu awo enamba agirina ajje atwale piki eno. Sabayimbi. The number is 619. 619. Bana bena ngirebe giruze. Oba gundi asomyefu. Kuba kamera aliwa yagira ngole babirabe. Kiri bwe kiti. Eno ya ordinary. Eno ya VIP. Bana munasonyiwa tube bantu bakulu. Omuvubuka ono mama. Badde okusabisa kisa. Kuwa dola bibiri tukikizeko. Esagala tulwewo badde njagala munale gwenyego deritadde gwenyabo tukuwadde ettaka yazira banaye kimala onale gwenyego deri badde okusaba okustage eyazisa Micky banaye twebazisa nnyo nena abasobodde okuwagira Micky olunaku olwaleero Central Properties tuberaziza nnyo abaguze ettaka mu Central Property abatambudde naffe ebbanga lyonna twabategekedde ettaka ery'enjawulo tulina ettaka lituganye ekyabadde azaawo nga lya TikTok City abatiktokers mwena muwangudde ettaka wabula tulina ne TikTok City endala gye twabaguliddewo eri wano ekiyunga mukono buli kisaagala okuwangula katoli muna mukisa
tulina ettaka lyaffe ekyabadaaza olwaliro naffe ne tugenda okugaba omukisa guno tugenda kutwala omukisa guno ogw'amaanyi okwebaza honalebo waffe nnyeko agenda kubako ekindawo kyagenda okukola ku sayidi yaffe nga sentaleko kate naye nga ffe tugamba munnamukisa agenda okuwangula ettaka tumulabye ye mwana muwala kubanga bagambye nti basazeewo beeyawulire mu ngeri eyo katugenda kutwala omukisa ogw'amaanyi okusobola okutwala akazindaalo kano ery'omukulu wabula ffe eryaffe tugamba endagaano eno gye tulina tugisayiningira wano essaawa zino zennyini omwana muwala bw'amala okusayiningako ate naffe tutwale endagaano yaffe gyasayininzeeko asigaze eyiye ettaka lye tulina liri kyabadaaza aliwangudde miliyoni zetulimu tuli mu miliyoni 5 okudda waggulu kubanga twaliteeseteese nga lyakugaba olwaliro omusentale propate kyekoze omugalo ogw'amaanyi ku lwesentale propate era n'okwebaza mwenna abasobodde okubaawo agale omukisa ogw'amaanyi esobole okukwasa akazindaalo bannayinooza mulaba tiketi zino katulinamu ne tiketi ezizze nga si tiketi za buvunaanyizibwa banaye munansonyiwa naye tiketi y'omukyalo omuffe mazima ensonga lwaki nalwawo obutatiketi naga tiketi ezasooka ne bazitukula naye nti ez'okubiri naye bwe muba mulaba omutwe guno gwaka omutwe gwange nagoze ng'omala guteka mu ttaala ne gwaka You gave us those tickets. He's my actor. You gave us those tickets. Why are you tickets? Zanzibar tours and travel boat these tickets. You gave us those tickets. mazima Honorable banaye jangu honorable badde honorable jangu oma wange Piki omukyala awangudde People power! mazima People power! Kananga amaanyi g'abantu gasazeewo ti buli omu akoze ki? Buli omu akoze ki? Bannange ku lwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Pulezidenti w'abantu era ow'amaanyi gaki? Mazima. Basazeewo buli omu awangudde. So Micky twagala okwebaza ku lw'amaanyi g'abantu okusalawo okuddiza abantu bo. Micky muvubuka avudde mu ghetto naffe. Micky mukwano gwaffe. Micky muntu wa struggle. Micky akolesezza bulungi platform ze zonna okulaba nti yeebeerefu. Era twagala okubeebaza mwenna ba tiktoka olw'okutambuza struggle mu ki? Twagala okubeebaza olw'okutambuza struggle mu ki? Kati nze ndi mubaka ate ninamu ku stayiro ate Micky kyali wange. So Micky twagala okwebaza olw'okubeera mu bantu baffe olw'okusalawo okukola concert ate nga y'abantu. Twagala okwebaza okubeera owaddala kyemulina okumanya buli omu alina okukolesa platform ye okulaba nga Uganda ekola ki? Egenda maaso. Okwandiisa olunaku olwaleero okusookera ddala okukiikirira pulezidenti waffe ekyokubiri omubaka yatwala Micky simusubifani ate nga tiktoka nyumira byakola ki? Byakola. Mugenda kunzikiriza ntwala omukisa guno tugabe ebirabo bino. People power, our power.
abasobodde okujja wano mumpubireko basimanyabo banange endagaano eriwa naye sembasaba bandize zetalo kwebaza Micky zeebaza Micky n'abasiba automotives abasobodde okuleeta wano ekirabo kino ate sina bintu byakwogera kuba mpulira yenna kankana naye nze nsaba mukama yawa oyo omuwala abeeyo bamuyita Sagittarius B yava mu gurupu ya WhatsApp yeyangulira tiketi eno gyesobodde okuwangulira mukama muwe emikisa yonna gyali kule bulungi kuba tulitekulera okujjako olina emyaka kumande birthday yange ngeza kugenda kuweza emyaka 22 kati ndina 21 nyambayo ekintu kimu muganda wange Piki eno nange mbadde njagala tegitunda Micky Piki sijja gitunda kusuubiza kuno mukukita gwange I can't save my blessing. Tumaniza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 Don Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, nga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647 702 2922 oba plus 137 288 9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017 66992 ne MTN 0789 224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.